zimu ku sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku muntu agenda okukola ki, ku muntu agenda okusala. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu njagala okubategeeza omwezi ogwa Dhul Hajj mu kiro kino tegulabise. Enkya tujjuliriza olwokutaano ennaku 30 olw'omukaaga lwe lunaku olumu olusooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Kitegeeza nti Arafat olunaku olw'omwenda lujja kubeerawo lwakumeka lwa Sande. Yidi yaffe biidhnillah Eid al-Adha tugisaale ku Mande. Ntegeeza wiiki eri bw'otajja ku Mande eno ng'oyambadde kanzu kyoze kusaala Yidi. Ntegerekisi kubanga abasiraamu abamu tulowooza nti ebintu babitegeera kyekimu. Tegerekisi oli ayinza ogamba bagambye Yidi ya Mande kakkanaze agenze ku kisaawe talaba basaala. Tegerekisi kali twetegeke eno Yidi ebeera yakwetegeka, ebeera yakola ki, yakwetegeka. Buli kyonna tuba tukimanyi nti Arafa ya lunaku bwe luti, Yidi ya lunaku bwe luti, okusala ebisolo kutandika bwe kuti, kukoma bwe kuti. So tuyingire mu ibaada eno olwaleero twerongoose emibiri gyaffe. Abalina enniya ezigenda okusala enviiri tuzirongoose, enjala tuzisale, twetereze ku mubiri gwaffe, tweyonje tusobole okubeera mu nnaku zino 10. Oziraba ennaku ntono 10 naye wallahi zabbeeyi. Nnaku ziri 10 bwe ziti Allah yaziteekamu obulungi obutagambika. Allah yaziteekamu obulungi obutamanyikiddwa bw'osobola kutegeera okujjako nannyini okujjako omutonzi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuuka nti ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah, teriyo nnaku muntu z'akoleddemu mulimu nga Allah agwagala nnyo nga gw'okoledde mu nnaku 10 mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Ennaku ezo 10 ze mulaba mu butono bwazo zakuŋŋaanya maama w'emirimu. Buli mulimu gwonna omulungi: kusiiba, kusaala, kusaddaaka, kuwa zaka, kuyisa bulungi bazadde, kuyitiriza dduwa, kuleeta dhikaari. Era insha Allah enkya bwe tumaliriza magaribi tutandika okuleeta ki, takbirat nga ze tuleeta ku Yidi paka lwe tunaamala ennaku ez'okwanika ennyama. Eyo sunna. Tuleeta takbirati mu nnaku zonna. Wotambula oli mu nnyumba, oli waka, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Fakabbir, fahallil, gamba la ilaha illa Allah, gamba Allahu akbar, gamba walillahi alhamd. Takbiri ezo nga ze tuleeta ku Yidi tuzireete. Fadhkurullaha fi ayami ma'lumati, mumutendereze nnyo Allah mu nnaku ezo 10. N'olw'ensonga eyo tetwegayaalirira mu sizoni eno ey'ennaku 10 tufungize twongeremu amaanyi. Naye ogenda okulaba omuntu ng'agayadde talina kyakyuseeko, alinze bulinzi kusaala Yidi. Olaba Allah bw'atutegeka, bwe yapuriparinga Allah n'akola preparation ey'obulamu bwaffe. Bwe tuba tumalako omwaka, Allah yatuwa sizoni ey'ennaku 10 esinga ennaku zonna ala wajhi al-ard mu nsi omwaka omulamba. N'omalako omwaka lungi Allah bw'akuteebesa n'obikola oba okoze ki, oba ogobolodde. Saba Allah atuteebese tubeere nga tufuna obulungi obwo. Omusomo gwaffe gwe tusoma olwaleero biidhnillah al-ghuluw, mushkilatul ghuluw, ebizibu ebiri mu kusukka ekkomo mu ddiini. Qul ya ahla alkitab la taghulu fi dinikum. Allah bwe yali agamba Abayudaaya abaga nti abange mmwe bannanyini kuweebwa bitabo
temusukka kkomo mu ddiini yammwe. Bwe basukka ekkomo bayitawo Isa ne bamuyita omwana wani owa Katonda. Bafaaza mu bo ne beeterawo obubiikira obutakola ki? Obusosodooti. Tebawasa, tebakola ki? Tebafumbirwa, ne beeterawo musukka kkomo. Bwe tutuuka mu ddiini eno yaffe ey'Obusiraamu, Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu bigambo bye yasembayo okwogera, mu bimu bye yasembyayo ku statements ze, yatukuutira nnyo n'atugamba nti la taturuni kama atharati nasara Isa bin Maryam, temunsukisa kkomo ng'abanaswara we baakola Isa bin Maryam. Temunsussa wenkoma. Fakulu Abdullah, mugambenga nti ndi muddu wa Allah wa rasuluhu, era ndi mubaka wani wa Allah. Kitegeeza nabbi yali atuwa omusingi kuteekeddwa okutambulira. N'agamba sallallahu alaihi wasallam nti halaka almutanatti'un, bazikiridde abo abasukka ekkomo. Olwaleero ekigambo kya gulu okusukka ekkomo kiyitiridde mu bantu, naddala kiri mu bavubuka, kyekaalinsa. Bwe bamala okusukka ekkomo yukaffiruuna jamii almuslimin, bakaafuwaza buli musiraamu na buli zambi lyabakoze. Abamu fabtada'u fi ddiini, ne bazuula mu ddiini, hatta abadu lkubur, ne batuuka n'okusinza entaana. Abo be muwulira ba ubadu lkubur, abasinza ki? Entaana. Ekibasinzisa entaana alghuluwu fi ddiini, okusukka ekkomo muki? Mu ddiini. Buli wosukka ekkomo mu ddiini ojja kaafuwaza abasiraamu, ojja kuzuula mu ddiini, weebagala ebizibu ebinene, ojja abasiraamu mu ddiini yaabwe Allah mwe yabateeka. Kasita onosukka ekkomo. Olwaleero njagala twogere ku asbaabu, ensonga ezireetedde abantu fi hadha al asr, mu kiseera kino mwe tuli, asbaabu guluwuhum fi ddiini, ensonga ezibaleetedde okulaba nga basukka ekkomo mu ddiini. Kubanga ebimu ebitusumbuwa okulaba abantu nga basusse ekkomo, ekisookera ddala aljahal, obutakola ki? Obutamanya. Obutamanya buno bwekwata ku bintu bino wammanga. Ekisookera ddala aljahalu bilkitaabi, abantu okubanga tetumanyi Qur'ani. Allah yali ategeeza ki mu tteeka lino? Aljahal bikitaabillah, abantu okulabanga Qur'ani tebaategeera makulu gagirimu. Ako nno akabenje kanene. Omuntu lwatategeera Qur'ani, kubanga Allah yagituwa Qur'ani tujeeramuze nayo. Tuli fenna kati ebisumbuwa abantu, aljahlu bilkitaabi, butamanya Qur'ani. Kivulaba Qur'ani bwe tuba tugivuunula alqur'ani bilqur'ani, Qur'ani evuunula Qur'ani jinne waayo. Tafsiri alqur'ani bisunna, Qur'ani tugivuunula ne hadisi za nabbi. Tafsiri alqur'ani bi aqwali sahaba, tuvuunula Qur'ani n'ebigambo by'abasahaba, entegeera gye baategeera. Tafsiri alqur'ani bi aqwali tabi'in, tuvuunula Qur'ani n'ebigambo by'abatabi'in, abaalaba ku basahaba bannabbi. Kati obutamanya bw'abantu kutegeera makulu gali mu Qur'ani kyabasuula awabi, ne bakwata ekkubo ekyamu. Buli tutategeere Qur'ani tujja kuva ku mulamwa tusukke ekkubo. Ekyokubiri, aljahlu bisunna. Aljahlu bisunna,
obutamanya sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yali ategeeza ki mu kino? Ebigambo nabbi bye yali ayogera byali bitegeeza ki? Abantu bava ku bigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne badda ku bigambo by'abamashekhe baabwe, bawaliyo baabwe, ebya nabbi ne babireka. Hatta abantu ne batuuka n'okuloosebwa obuloosebwa ng'ababalooseza bashekhe baabwe ne bava ku bigambo byani ebya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jahl bimanhaji salafu salihin, obutamanya manhaji system abatukulembera abalongoofu kwe batambulira. Baganda bange abasiraamu, abakulembera abaali abalongoofu tebatambuliza ddiini yaabwe mu kugyongeramu, wabula batambuza eddiini ku ekyo Allah kye yassa ku mubaka ne bakitegeera nga waali ne bateeka mu nkola. Kyova olaba lam yabtadi'u fi ddiini, tebazuula muki mu ddiini. Eddiini yaabwe teyali ya nnyimbe, eddiini yaabwe teyali ya mawulidi, eddiini yaabwe teyali ya dduwa zino ez'ekikungu. Kati al-jahl bimanhaji salafu salihin, abantu okubanga tebategeera manhaj system ey'abatukulembera abalongoofu. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugaa nti alaikum bisunnati, mwekwate ku nkola yange, wa sunnati al-khulafa'u ar-rashidin, n'enkola yaabo abanzirira mu bigere Allah be yalungamya. Nabbi n'atugaa nti addu alaiha binnawajid, enkola yaabo basahaba mugyekwateko n'amannya amagego makulu kwe mba mbeera. Nabbi yali atulaga al-i'tisam wattamassuku biha, okugyekwatirako n'okuginyweza. Kati abantu abamu al-jahl bimanhaji salaf, bannanga abatukulembera abalongoofu balina manhaji etaali mukaafuwaza buli musiraamu, naye ffe tukaafuwaza abasiraamu. Buli gwolaba akola ezambi n'omukaafuwaza. Kyova abakhawariji abaavaako entabiro y'okukaafuwaza abasiraamu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali agaba eminyago, omusajja omu yajja mu maaso ge n'amugamba nti adilu ya rasulallah, nabbi gaba na bwenkanya. Nabbi kyava ajja emitaafu n'amugamba nti waman ya'dil illa rasulullah, ani ayinza okwenkanya atali mbaka wa Allah? Nabbi n'agamba nti omusajja oyo mumulaba, ku mugongo gwe kujja kuvaako abantu bajja kusomanga Qur'ani nga tesukka maki malookooli, tesukka malookooli gaabwe, amakulu nga Allah tagisitula. Ng'esswala zammwe ze muswala bazirabanga mmwe abatakoze eki, abatasadde. Bajja kuva mu ddiini olutemya lw'eriiso nga bw'olaba akasaale bwe kafuluma muki. Nabbi n'ayogera ebitendo byabwe naye nga kiva ku bakhawariji. Abashiya ne bakwata bendera ekifo ekyokubiri, fakaffaru ashabu rasulillah, fakaffaru ashaba rasulillah, ne bakaafuwaza basahaba ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasabbuhum, ne babavuma. Okwo kwonna mushkilatul ghuluw fi ddin, kusukka komo muki, naye nga kivudde kuki? Al-jahl, obutamanya bimanhaji salafu salihin. Abantu abamu olwaleero kati manhaji salafu bagyewaaniramu, naye nga ate manhaji yennyini tebagisoma kugitegeera. Saagala oleme obeere bubeezi na kirevu nampala otegeere nti oli musalafu. Manhaji ya salafu manhaji nnene, erina usul, erina emisingi, etunuulirwa mu aqida, netunuulirwa mu ibada,
netunulirwa mu sulukiyati, mu neeyisa, mu mpisa. Tojja kuvuma bantu wewanire nti oli muki, ti oli musalafu olwokuba olina ekirevu n'empale. Tojja kafuwaza basiraamu wewanire nti oli manehaji y'ekisalafu, ate abasalafu kibatakola. Kubanga takfiiri okafuwasa kulina dawabit, emisingi kwe kutambulira. Naye oli agenda n'alowooza nti obusalafu kitegeeza kuvuma na kukambuwala na kunyiiga na kuba mukambu eri abantu. Laba Allah bwagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik. Oba kubeeranga wali wabbogo abo bewalikowodde bayingira obusiraamu booli nabo baali kuvuddeko. Olwaki? Olw'ebboggo lyo. Kitegeeza Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yeyagazisa abantu obuki? Obusiraamu. Kati manhaji ya salafu nnene tekoma bukomye ku kirevu n'ampale, etunuulirwa mu mpisa, mu neeyisa, mu ibaada, mu aqida, enzikiriza. Tuli fenna kakati aljahal bimanhaji salaf. Ekirala mubireetedde abantu okulaba nga basukka ekkomo obutamanya aljahal bimaqasidu sharia, abantu obutamanya bigendererwa bya sharia, ng'ekakaatika amateeka obanga etemaatema amateeka obanga erambika amateeka abantu kwe bateekeddwa okutambulira. Sharia eyo gye mulaba eddiini ey'obusiraamu, amateeka gaayo galina maqasid, ebigendererwa. Nga bwe mulaba amateeka gonna aga sharia mulimu almamurat, Allah bye yalagira nga byabwatteeka. Kakati gwereka kufuna buli kintu kyonna okiteeke ku musingi gwaki? Gw'obwetteeka. Waliwo Allah bye yalagira nga byabwatteeka, ate wajibaati nebeera nga erimu emiteeka ebiri. Waliwo alwajib almuwassa ne wajib almudayyaq. Wajibu ekyobwetteeka nga kigazi. Kati mulaba essola ya dhuhuri ekiseera kyayo kimpi oba kigazi? Kigazi. Kani wabeerawo kyeyalagira nga kyabwatteeka ate nga kifunda, nga bwolaba okusiiba Ramanzaani. Singa omwezi ogwa Ramadhaani gujja n'okeerewo gusiiba, tosuubira gusiibirayo mwezi muki mulala. Eyo wajibu kyabwatteeka naye kiki? Oba ntegerekisi. Kati sharia ebeera n'ebigendererwa. Mubireetedde abantu okusukka ekkomo aljahalu bimaqasidu sharia, abantu obutamanya bigendererwa bya sharia by'amateeka ga busiraamu. Mateeka g'obusiraamu galimu ma'muraati, Allah bye yalagira, galimu manhiyaati, Allah bye yaziiza, galimu ebintu nga si byabwatteeka. Kakati mwe abasukka ekkomo mutwala buli kintu ekitali kya tteeka ne mukiteeka ku levo yaki? Yetteeka. Bw'olaba atakikoze n'omujja mu busiraamu. Temulaba olwaleero abantu nga bagamba abantu nti nabbi yagaana okusiiba olunaku olw'omukaaga mu nnaku za sunna. Oli n'asanga buli yenna alusiibye n'amulabira ddala nga mukendeevu wa bukkiriza, n'amulabira ddala nga mwonoonefu. Aljahal bimaqasidu sharia, obutamanya bigendererwa bya sharia kituleetera okusukka ekkomo mu ddiini. Kale omuntu bw'abeera awo n'alaba oli nga asiibye olunaku olw'omukaaga mu nnaku eza sunna, n'amulaba nga mwonoonefu, n'amulaba nga mukendeevu wa bukkiriza, ekiddirira kumujja mu buki? Aga oyo sina musiraamu, oyo muzuuzi mu ddiini, n'amuyita omuzuuzi. Hatha huwa almushkila inda ba'd alshabab.
bye bimu ku bizibu ebimu ebyolekedde abavubuka entegeera tebategeera maqasidu sharia. Sharia okuleeta etteeka lino yali etegeeza ki? Si buli kye yayogera nti yakiteeka ku levo ya bwatteeka. N'olw'ensonga eyo njagala tubeere nga tutegeera nti ebintu ebisinga obungi tulina okubimanya nti sharia okubireeta ntegerekisi yateekawo emisingi egiraga nti nno bye tulina okulaba nga tubikola tubyegendereza tuleme okubeera nga tetusukka ki? Tetusukka kkomo. Aljahalu bimaqasidu sharia, abantu okubeera nga mwana wattu ebigendererwa bya sharia tetwabitegeera kituleetedde okulaba nga tusukka ki? Ekkomo mu ddiini yaffe ey'obuki? Mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Abasiraamu bansumbuwa tubategeezeza nti omwezi tegulabise. Simanyi senga mubayambako banzisa wano amaki. Allahu akbar, Allahu musta'an. Sheikh Abbas sokojje aljahlu bimaqasidi sharia, abantu okubeera nga tebamanyi maqasidu sharia. Banayi mu bufunze nziramu okutegeeza abasiraamu bannayuganda nti olwaleero omwezi tegere nti sande zijja kuba mekama. Aljahlu bimaqasidi sharia, abantu obutamanya bigendererwa byaki? Sharia bwe yali eraalika amateeka erina ebigendererwa. Ntegerekisi, so si nti gwe buli kyowulidde nti bakiragira bakitwalira ku wajibu, bakitwalira ku kyabwatteeka. Ebintu ebimu bijja kujja nga bya sunna, ebintu ebimu bijje nga biri mubah, ebimu bijje nga biri ku levo ndala. Ntegerekisi, naye aljahlu bimaqasidu asharia. Ensonga endala, aljahlu bimaratibu nnas, bwe bimu ebireetedde abantu okusukka ekkomo mu bimu ku bizibu ebiri mu kusukka ekkomo mu ddiini. Aljahlu bimaratib al ahkam, abantu obutamanya arrangement ey'amateeka ag'eddiini ey'obusiraamu. Amateeka g'eddiini ey'obusiraamu galina arrangement. Kyova olaba n'omwenge Allah bwe yali aguharamisa teyaguharamisa mulundi gutya gumu. Kyova olaba mu mateeka g'obusiraamu tulina alwajib ekyobwetteeka, tuli fena tulina almuharram ekiri haramu oba kyetuyita alharam, tulina ekiri sunna. Ntegerekisi, netubeera n'ekiri almubah ekyakkirizibwa, netubeera ne makruh ekikola ki? Ekitamwa. Kati sharia erina maratibul ahkam, amadaala g'ennamula. Sharia bwe yali erambika ennamula zaayo teyazitwalira ku leva emu, waliwo maratibul ahkam, amadaala mu kulamula. Era nga ennamula eyo esobola okwawukana okusinziira ku muntu n'ekifo n'ekiki
n'ekiseera. Ennamula eyo ey'amateeka ag'obusiraamu esobola okusinziira ku muntu sekinnoomu, n'esinziira ku mulembe n'ekifo. Kambawo ekyokulabirako. Saudi Arabia, eggwanga lyaffe ery'obusiraamu lye tusaba Allah alikuume olw'okuwanirira bendera ekyasitudde aqiida, emabega emyaka ng'ogyeko emyaka 5 kati oba 10 mu maaso emabega, babadde balina etteeka eritakkiriza mukyala kuvuga mmotoka olw'amafaasidu, ebizibu ebiri mu mukyala okuvuga ki emmotoka. Eryo etteeka mu kukola Saudi Arabia tojja kulitwala mu America, tojja kuliteeka Uganda, likole ki? Likole. Kati waliwo amateeka agasobola okumitimbagano, kati waliwo etteeka erisobola okujja ate nga likola mu makaago. Osobola okugamba for example kati noga nti okusinziira ku TV byeziraga mu maka gange sijja kuyingizaamu ki TV, era nogamba abaana tewabaddayo okulaba TV, oluusi channel zonna n'ozijjamu n'oleka mwegi noga katugira tulaba ku Salaamu TV, bw'otadde emimbali n'oyisa fatwa n'obaga abasiraamu buli alina TV ajooke. Waliwo ekintu nga kijja kukola wuwo oba ntegerekisi nga tojja kiteeka kuba ki kubalala. Kale tulina okumanya nti al ahkaamu shar'iyya, ennamula ez'amateeka ag'obusiraamu, laha maratib, zirina amaki amadaala, era zisobola okwawukana bihasabi al ahwal, okusinziira ku mbeera, wal azman, n'ebiseera n'abantu bassekinnoomu. Ensonga endala al jahl bi maratibi nnaas, mu bimu ebituleetedde abantu okulaba nga basukka ekkomo, al jahl bi maratibi nnaas, abantu tebamanyi nti n'abantu balinamu groups. Ffenna mutulaba tuli bantu, ffenna mutulaba tuli basiraamu, ffenna mutulaba tuli bakkiriza, naye obukkiriza bwaffe Allah bwe yatusiimira bulina amaki amadaala. Abantu balimu ebika bisatu. Gurupu esookera ddala almu'minuun, abakkiriza. Gurupu ey'okubiri almunaafiquuna, abannanfuusi. Gurupu ey'okusatu alkafiruuna, abakaafu. Abantu abo bonna bemmenya ab'ebika ebisatu balina ennamula ezaabwe ez'enjawulo. Mu bakkiriza, abakkiriza omuteeka ogusooka ate nabo bali mu groups mmeka? 3. Asooka dhalimu li nafsihi, ayeekolako obulyaz'amaanyi. Eddiini weeri nabeera nga tafuddeeyo. Bwe ŋŋamba omukkiriza ntegeeza omusiraamu, ntegerekisi dhalimu li nafsihi, mulimu omusiraamu ng'ali mu busiraamu naye nga dhalimu li nafsihi. Bamugamba nti ennaku 10 zizze ez'omwezi ogwa Dhul Hajj tunyiikire okukola ebirungi, n'abeera nga tafuddeeyo. Hadha dhalimu li nafsihi, yeeryazaamaanyizza. Ne mbeeramu mukutasidu, mu basiraamu waliwo mukutasidu ali makkati, akola ebirungi, ebiseera ebirala n'agayaala n'akola ebibi. Tetuliimu muffe. Asooka dhalimu li nafsihi, ayeeryazaamaanyizza, tasoma ku Qur'ani, bamugamba okusiba ennaku eza sunna tasiibangako. Sizoni ng'eno ezzeeyo ennaku 10 esooka mwezi ogwa Dhul Hajj tafaayo. Dhalimu li nafsihi, yeeryazaamaanya ng'omuki ng'omuntu. Owookubiri mu kutasidu abeera mu makkati, akola ebirungi n'amala ate n'agayaala n'akola ebikyamu. Era oyo abamanyi ba tafsiiri bagamba
nti muqtasidu beebo Allah bagenda okubala hisaban yasira olubala olwangu. Agenda kutubala ababagwa mu muteeko ogw'okumeka ababala olubala nga lwangu. Amakulu agenda bayita mu maaso, abala emirimu gyabwe, abalaga ebibi byabwe, abalage nti gukusinze wagayala wano ne wano, amale Allah abasonyiwa abayingiza ejjana olw'okusaasirako. Oba ntegerekisi. Omuteeko ogwokusatu asaabiku bil khairaati, be bakola ebyobwetteeka n'ebya sunna, abanguyira buli kyonna Allah kyabasazeewo. Tebalina resistance, tebakola bid'a, tebazuula mu ddiini, tebalina hawa nafsi, kwagala kwa mutima. Bagoberera ebyo Allah bye yalagira n'omubaka, ate nga bateeka mu nkola ebyobwetteeka n'ebya sunna. Oabo nga Allah bwagamba mu Qur'ani mu suratul Waqi'a, wa kuntum azwajan thalatha, Allah yabatemamu emiteeko emeka? Fa ashabul maymana ma ashabul maymana, abagenda okubeera ku sayidi yaki nga bakwasibwa ebitabo byabwe n'omukono gwaki. Wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama, waliwo ate abalijja nga bali ku kkono. Tuli fenna ne mbeeramu al mukarrabuun. Allah bagamba fa ulaika al mukarrabuuna fi jannati, beebo basaabiku bil khairaati, tabeera na resistance. Bamugambye season eze ya naku 10 tatuula, alina sente zigende Makka, alina obusobozi tasigala, alina sente zisala ekisolo tasobola kukisubwa. Buli kyonna ekirungi swala y'ekiro temuyitako. Beebo basaabiku bil khairaat, bakola ebyobwetteeka, bakola ebiri sunna. Kati n'abasiraamu abakkiriza balimu emiteeko emeka? Kyeŋŋambye nti mu bimu ebizibu ebireesa abasiraamu okusukka ekkomo mu ddiini, aljahalu bimaratibu nnaasi. Abantu tebamanyi nti abantu balinamu ki? Balinamu levels ezaki? Ŋŋambye leve esooka almuminuuna, abaki? Abakkiriza. Leve eyokubiri almunafikuuna, abaki? Leve eyokusatu alkafiruuna, be bakaafu. Abo bonna ab'emiteeko esatu shariya ebalamula buli omu. Ntegerekisi, abantu abo shariya buli omu emulamula kiki? Bubwe. Ate abakkiriza nebatemamu emirundi emeka? Esatu. Bwe yatuuka ku bannanfuusi nebatemamu emirundi ebiri. Omuteeko ogusooka mu bannanfuusi almunafiku lkhalis, omunnanfuusi awedde emirimu. Beebo Allah bayogerako naga nti inna almunafiqina fi dalki alasfali min annar, bakubeera ku ntobo ya muliro. Ogwe muteeko ogusooka. Munafikun khalis, munnanfuusi awedde emirimu, ali complete, ataliko kubuuza. Beebo Allah bavumirira mu Qur'ani n'aboogerako, baga nti fi kulubihim marad, mu mitima gyabwe balinamu ekirwadde. Hadha munafikun khalis. Ne wabeerawo munnanfuusi omuteeko ogwokubiri mu bannanfuusi, munafikun fihi shubatu min annifaq, alimu ettabi mu matabi g'abaki? Alina ettabi mu matabi g'ekiki? G'ekinnanfuusi. Makulu alina ku bitendo, mu bitendo by'abaki? Kino by'abannanfuusi bye birwa. Idha haddatha kadhaba, bwanyumya akola ki? Wanaani mu atalimbangako. Wa idha utumina khana, bwe bamukola ki? Bwe bamuteresa ne bamwesigwa akumpanya. Baba wadde embuzi za kusala dhuhiya, nte za batake, ate mutandise zitunda. Tuli fenna ekitendo ekyokusatu kiki? Wa idha wa'ada akhlafa,
bwalaganyisa akola ki? Ayawukana ku ndagaano. Bameka abawukanye ku ndagaano? N'abakubisa takbiira, ngenda bawa obusawo, ngenda kukola kino. Wapi? Ekitende ekyokuna nabbi yakyogera mu hadisi eno n'agamba nti wa idha khasama fajara, bwanyiiga bwati n'ayomba ayonoona, ayitawo n'awemula, n'avumuli amawanga, n'amugamba mugisu gwe, musoga gwe, Abaganda mwatutama, Abanyankole, naye nga muyombi anyiize, ayitawo fajara, akola ki? Ayonoona, n'ayingira mu byobuwangwa, n'akuvuma eggwanga lyo, n'akuvuma kitaawo, n'aleeta n'ebyo bye mwalimu nga muli mu P3. Nago oyo mulaba mu P3 nga tusoma teyali mwangu, yamenya ebikajjo ebyedda ebyali mufaata birina. Kati n'abannanfusi bali mu groups meka? Ntegerekisi. Munafikun khalis, munanfusi awedde emirimu, wa munafikun fihi shu'batu minan nifaq, alinamu obunnanfuusi, alina ettabi mu matabi g'ekiki? G'ekinanfuusi. Abakaafu nabo ne bajja babaamu emiteeko eki, ne mbeeramu mu bakaafu nga mukaafu badduatu abakoola abantu eri obukaafu, bebawulira bapasita, beeyita bannabbi, bakola ebyamagero, baliisa abantu engatto, ne babaliisa omuddo, babanaaza mu mbugo nti amazzi galina emikisa. Bakaafu naye duatu ila alkufuri, be bazimbye omuzimbo ogw'ekikaafu, bakoola abantu eri obuki? Obukaafu. Balina amasabo bagakooleramu abantu babasawule. Ogwo muteeko. Muteeko ogwokubiri, mukalliduuna, bambi bo bagoberera bugoberezi buki? Bukaafu. Ndowooza ezo zibayita endiga ezaabula. Ye bambi kye bamugamba agoberera buki? Ne bamugamba nti bw'onoosinza oyo omusajja gwe baayokya n'omusaba ebyetaago byo, bano kati nga bwe mulaba be baayokerawa ennamugonga aba be bayita abajulizi, oli n'ayimirira ku kifaananyi n'akikaabira. Abavubuka bagenda eri omuvubuka, sime bamuyitanga Sawulaani, Kizito simanyi kiki, Kizito muto, abavubuka gye balaga ne bamusaba abatuusiza ebizibu byabwe. Abo mukalliduuna, kubanga bali abamukowoola eri obukaafu ekyo kye bamulaga. Bano babazekketta, ntegerekisi, bamawaggali, buuza abali awo. Yani yayokya abantu abo. Kabaka Kimwanga, Mwanga yakola ekintu. Mukaaba yali agibaali ndooza bamulagira bulagizi. Ntegerekisi. Naye ekindeesezza ebyo kiki? Abo be mulaba abakola ebyo ebyamawano, kyovulaba omusiraamu takkirizibwa kwefaananiriza bantu abo. Kyagenze Namugongo, naye agenze kulamaga bafu. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Tateekeddwa wadde okubeefaananiza n'eddakiika n'eki. Naye mu bakaafu mulimu bamukalliduuna, balaba bali bakabona baabwe be bakola ne babikola ki? Ne babigoberera bambi. Kyova olaba babagamba alimanya ebingi, alibuuzibwa bingi, Mukama bw'atyo bw'ayogedde. Amiin. Katonda yeebale. Bo bambi bagoberera buki? Mu bakaafu mulimu emiteeko emeka? Duatu, abakoola abantu nga babaza eri obukaafu, abo benjogeddeko. Wal mukalliduuna, bambi n'abagoberera obukaafu nga tebamanyi. Bo yalaba bulabi kye bamugamba, bamugee nti ate alimanya ebingi, alibuuzibwa bingi, n'atafa nayo kunoonyereza ekituufu kyeki.
alaba bakomba sapule naye nagikomba, alaba basaba ekifaananyi naye nakifukamirira. Kyobulaba mu busiraamu bwaffe tulwanyisa ekirwadde ekyo. Ntegerekisi kati tuddayo ku musomo gwaffe nti mushkiratul ghuluw, ekizibu ekiri olwaleero mu kusukka ekkomo, aljahalu bimaratibu nnaasi, abantu obutamanya levo z'abaki z'abantu. Kitegeeza omuntu gw'ogenda okulamulako etteeka ery'obusiraamu sooka otegeere agwawa. Musiraamu wajjo muyivu si muyivu. Kyobola obusiraamu bukugamba gw'ogenda okukaafuwaza osooka muwa udhuru, excuse, amanyi oba tamanyi. Yeyo levo. Kati ffe obutamanya levo z'abantu buli gwe tulaba tumujja bujji mbuki, naye n'otamanya nti ono gwenzijjamu. Amanyi kino kyakola, akimanyi nti kya bukaafu, oba agoberera bugoberezi oba yassira musejjo. Kubanga takfiiru, okukaafuwaza kulina dawabitu, kulina mawaani, biki ebitugaana okukaafuwaza omuntu. Akakiddwa, tamanyi, akikoze yeerabidde kiki. Kati olina okumanya levo z'abaki bano benjogereramu. Kati ogenda gwe Kalamojja, twalabye wano nga tumaze okusaala eswala ya Eid, okumanya bannange ensonga gyendiko nkulu. Aljahlu bimaratibu nnaasi, buli otamanye levo z'abantu ogenda kusukka ekkomo. Twade twakamaliriza ano Ramanzaani ne batuleetera ekifaananyi ekyabasaala Kalamojja, naye nga basaala baseka, abamu nga balina bukunya mu ngoye zaabwe ezo ze bambala. Kati abo ng'obajja mu busiraamu, bw'otunuulira Abakalamojja abo engeri gye babadde basaalamu, ekulagira ddala ekifaananyi nabbi ng'atandika obuki obusiraamu, engeri gye yabutandikamu n'abantu be yasangawo. Naye bwe tunuulira Omukalamojja asaala alaba munne, alaba ono akutamye, bw'alaba akutamye naye n'akutama n'aseka, naye n'amala n'akola ki? N'akutama. Tamanyi. Kati tosobola genda Kalamojja n'okaafuwaza abantu abo nobaga tebamanyi na kusaala, abo bamuliro. Mu bituleetedde okusukka ekkomo, aljahlu bimaratibu nnaasi, tetumanyi nti n'abantu balinamu ki levels mu ddiini. Omuntu ayinza okubanga mumanyi nga ogamba nti akimanyi, oyo akimanyi nti olumbe luli haramu, tasobola kubanga tamanyi nti olumbe luli haramu. Nga alimu, ng'eyo hukumu la yakhfa alayhi, tesobola kubanga hukumu eyo tagimanyi. Oyo ali ku levo ndala, n'ono eyassira musejja ali ku levo ndala, n'oyo awangaalira eyo mu kyalo etali ddiini ali ku levo ki ndala. Mulimu abantu abali eyo nga bamanyi nti esswala ey'obweteeka jjuma, era nga n'emizikiti bagigulawo lwakumeka. Ffe ne twagenda eyo mu byalo ne tusanga omuzinga tebannasaala ssaawa 8:00 ne batugaa tetulina imaamu. Ti imaamu akedde wano ku makya, buli wajjo tusaaza yasaaza. Ku kyalo kuno tulina omu atusaazisa emitwalo 2, naye yazze nga ffe twakafuna 7 n'agamba mugira muweze 2 ngende nsaaza abeeri bampise. Kati ng'ogwa kwabo ng'obakaafuwaza nti bakafiiri tebasadde ejjuma. Tulina okumanya kikiseeka gulabise ani agulabye. Alhamdulillah, the moon was sighted. Era we are to start fasting tomorrow, Friday. So nange ntunule wange ebyo byose sijja byesiganye. Tegerekisi. Tubadde tukyali aljahali biki
bimaratibu nnas, nti aljahalu bimaratibu nnas, abantu obutamanya levo z'abaki z'abantu, nti abantu balinamu levels mu nnamula ey'obusiraamu. Tuli ffenna kyenjagala okusembyayo olwaleero mu bimu ebituleetedde era okumanya obutamanya bukyatusumbuwa, tahrimu tayibaatu, abantu baharamisa ebintu Allah byeyatanga biri halaali ate ne babifuula haramu. Osobola okusanga bosa, n'osanga kiyingi, n'osanga kulumba ng'ali embizi, omusiraamu ng'ali aki, ng'ali embizi. Ate era n'osanga oyo yennyini kulumba kiyingi, ani oyo bosa nga talya ndiga. Naga oli otya endiga? Mawano, muntu ali atya endiga? Naye ng'embizi gyaliko Allah yagikola ki? Yagigaana. Ate ng'endiga Allah gye yakkiriza yo tagikola ki? Tagirya. N'osanga omuntu ayeddira engabi ng'embizi agiriira ddala nga musiraamu, musanga ali awo swaibu lubega, ng'embizi agirya ng'atuula ne ku mwenge bw'ati ng'ali embizi. Ate ne bayisaawo enkoko mu bbaala, n'abuuza ani yagisaze, akakase oba eyasaze muki, naye ng'ali ku mwenge na ku mbizi. Kyokka ate ng'engabi Allah gye yafuula halaali tagikola ki? Naga nti sobola kulya ngabi. Tahrimu tayibaatu, oharamisa otya ekintu Allah kye yafuula ki? Halaali. Oba ekintu ekyo mukitegedde, tosobola kuleka kintu Allah kye yafuula halaali ate n'okifuula ki? Haramu. Gwe n'osuubira nti ntegerekisi mala okwetegereza الدعاء عند رؤية الهلال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام ربي وربك الله تم رؤية الهلال والحمد لله. amawulire ag'essanyu alhamdulillah, omwezi ogwa Dhul Hajj gukoze eki? Gulabise. Kitegeeza enkya olw'ejjuma lwe lutya? Lwe lumu. Ekibadde kisoose nti tegulabise kimenyeddwawo, otaga nti ate bagambye, naye obwedda agaliwo kitegunnakola ki? Tegunnalabika. Naye alhamdulillah amawulire agazze agalimu obwesimbu, omwezi gukoze eki? Gulabise enkya biidhinillah lwe lumu Dhul Hajj. Tegerekisi kitegeeza Arafa Day ejja kubeerawo ku Saturday ng'ennaku z'omwezi 15 Yidi ebeerewo nga 16. Tegerekisi n'olw'ensonga eyo kyekigambo ekisembyeyo ekiriko okwesigibwa ku mikutu egyaki egyesigibwa. Saba kye tuba tutambuza kantunule ne wano ku bakama baffe abali mu kkooti z'obusiraamu, ndabe kye balabye nkyongereze ku bino. Alhamdulillah, mawulire ge tulina بعد تعذر رؤية الهلال ذو الحجة في تميل وبعد انتظار بقية مراصد المملكة والأنظار تتجه لتحري هلال ذي الحجة في سديد عاجل. رؤية هلال الشهر ذو الحج والأحد بعد القادم أول أيام عيد الأضحى. تقبل الله طاعتكم وغفر الله لنا ولكم.
amawulire oluvannyuma lw'okujjawo agagamba nti omwezi gwa Ramadhan, omwezi gwa Dhul-Hijja tegulabise, kimaze okukakasibwa amawulire agaliwo kati nti gukoze eki, gulabise. Enkya lwe lumu Dhul-Hijj, olunaku olw'omukaaga ya Arafadde, nga Sande ejja okubeera Eid al-Adha. Takabbala Allahu minna wa minkum salih al-amal. Nkyasoma mawulire agasembayo ge gano we gabajjamu nga mulya naye okusinziira genfunye, alhamdulillah gukoze eki, alhamdulillah gulabise. كشفت المصادر الميدانية عن ثبوت رؤية الهلال شهر ذو الحجة في محافظة الحريق ليكون بذلك يوم الغد الجمعة الواحد بإذن الله. إن شاء يرومو لنقول الجمعة وميزي وغد الحج سواء الله سبحانه وتعالى كريزي مريم جفه أتواماني إنكو كومي تزيتانديسي نيرو نقول واجي الجمعة سواء الله سبحانه وتعالى كريزي. Kino ekirango sizzaako kirala kyonna kyenfunye okuva mu kooti y'obusiraamu okuva e Saudi Arabia. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa amaanyi n'obuvumu, twongeremu amaanyi mu nnaku zino 10 ze tuyingiddemu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nyini buyinza atuwa obusobozi, atuteebese ennaku zino tuzikoleremu emirimu emirungi. Enkyajjuma lwe lumu mu mwezi ogwa Dhul-Hajj, olunaku lwaffe lwa Arafa lujja kukwatagana ne Saturday. Bakubiriza bwe lutuuka mu lusiibe muyitirizeemu okusabiramu nnyo Allah, kubanga lwe lunaku Allah olwa Arafa lwe yajjuza eddiini yaffe y'obusiraamu. Muntu bw'alusiiba Allah amusonyiwa amazambi ga myaka 2, mwaka oguli emabega n'omwaka oguli mu maaso. Bakubiriza okweyisa obulungi mu nnaku zino n'okukoleramu ebirungi n'okwagalizaamu bannaffe empeera nga tubafaako, okuyitiriza okusaddaaka, okukolera mu buli kalungi konna. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gyaffe n'okutuula kwaffe wano, atuweemu obulungi, atusinkanye mu janaayi firdausi, innahu waliyu dhalik wal qadiru alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.